Kadaama gw'ogenda okulaba mu katambi awo ali lubuto mu kiyumba kya mukama we, naye tamanyi ani nannyini lubuto omutuufu. Agamba oba lwa baba oba lwa mutabani wa baba. Mu bufunze abantu bano babiri, taata n'omwana, babadde beebaka ku Kadaama ono oba beebaka ku Kadaama ono, ate nga takakiddwa, ng'akkiriza era nga kyakola naye kennyini akyagala. Kati amaaso gamumyuse, agamba ali lubuto. Ogenda kubanga naawe omulabakawo mu katambi, ngenda kubanga mukulaga we bagenze okukyala nga omanyi nti munnange bakyala bankuba kyo bakyala era Kadaama atatambula weesuneko. Kati we bagenze okukyala ng'anyumizaako munne mu ngeri y'okumusaba ku magezi ng'amugamba ndi lubuto naye mpa ku magezi nkoze ntya okuluggyamu, kiki ennyinza okukola nziggyemu olubuto luno. Nga Kadaama munne amubuuza lwani, ng'amugamba simanyi oba lwa baba oba lwa mutabani, kitegeeza bonna bakola ki, bamwebakako. Kadaama ono mu Ethiopia naye yabadde yeebuuza ku Kadaama munne omunayuganda. Nga womanyi we kiba kyagudde ku munayuganda ng'ekintu kigudde mu matu g'omunayuganda ng'amukwata katambi, yabadde bize yeekolera mirimu gye ngo n'amukwata katambi ng'agamba oyo gwe mulaba ali lubuto. Nga byonna abyogera nga woogenda okubiwulira. Naye nina kye ngenda okwogerako, naye nsaba tusooke tugendeko mu katambi kano osooke obe ng'okalaba. Naye ng'omulungi nsonyiwa okusembyayo kubuuzaako, mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasiibye mutya? Kasuubire nti mwasiibye bulungi. Amanya n'eddoboozi Magi nga bulijjo, ate nga oli ku Magi Kyeyo YouTube channel. Omupya mukwano nga gwe mulundi gwo ogusoose okubanga munange ogwa ku channel eno. Bambi ndi musanyufu nnyo, ate nkukakasa oba nkusuubiza nti eno channel onoobanga ogifollowinze tegenda kuyiwa. Kubeerako buli kimu ekifa mu Bankuba Kyeyo ne tuyigirako ne twewa amagezi. Weewaawo mu comment section awo abakyala bakola omulimu ogw'amaanyi ennyo okuba nti beewa ku magezi ag'enjawulo. So wamu n'okwewabula bwetutyo bwe tutambula okulaba nga tumalako contract zaffe tukomewo wano e Uganda nga tuli balamu. Naye teweerabiza okukulembeza Katonda mu byonna bye tukola, kintu kikulu nnyo. Tukulembeze Katonda. Katugende mu katambi ka mwana muwala. Kamubalageko munnange wuuyo taddukawo ate nga simubalaze. Mu Ethiopia bamundeetedde wano naye ali mu maziga. Angambye ali lubuto lwa myezi 4 ng'ayagala mubuuliro oba asobola oddujjamu ng'asobola oddujjiramu wano e Saudi. Baanammwe abeegaalira Abawalabu. Ne kaakati bonna bano abantu appetite mugijjawo ebeegaalira. Baabaleeta kulya Idi. Owedda tuli wano mu kasenge wange. Ali mu maziga. Wuuyo ayanika ngoye angambye ali lubuto lwa myezi 4. Mubuuzizza lwani. Mbutamanyi oba lwa baba oba lwa Muhammad. Bonna bamukozesa. Konze kati gwoyidde. Naye ng'essanyu lyennyina mu mutima mulimanyi lya mwoki wa gonja. Wuuyo mu Ethiopia yakakola omwaka gumu. Mubuuziza ogenda kukola otya? Ngamba bwe tuddayo ngenda kudduka. Ngambye agenda kutoloka. Talina kyakukola. Abadde ayagala ddujjamu naye talina magezi gonna. Nze mugambe onooba osobola okunywa kulolokisa omunwe. Ekyokukola tewali gwate owange. Naye appetite mugijjawa. Kubana abantu engeri gye bakyumamu. Bakamuka amasira, kabootongo, enziku, akasabbuuni kaboonoona. Balina obusolo bulinganga obukalamu we buti. Mpozi amaboolozi ge ganene kuba oli ayinza okuba ne kiro y'amaboolo naye ng'akasolo akali kukalinganga kannasswe. Appetite mugijjawa, tebeesangula, tebanaaba, balina bbi mu mpale. Nze wali lunaku lwe nziba nga nsoleza bbi. So nsaba Bankuba Kyeyo bonna ono mu Ethiopia si Munnayuganda. N'ate teweerabira nti waliyo n'Abannayuganda abafunye embuto mu biyumba bya bakama baabwe. Bafunye embuto mu biyumba bya bakama baabwe. So ekyo nakyo tokyerabira. Oba kale tebafunye embuto naye teweerabira waliyo bakadaama abamu abeegadanga ne babboosi baabwe oba n'abaana
baba bossi baabwe. Nyinza n'okuba ndi wano nkola vidiyo nga waliwo akikola nga ali ku vidiyo eno agiraba. Bamikwano, nga tonnaba kwegadanga na bossi wo, beerako ebintu by'otulo ngambe singa bankwata, singa nfuna olubuto ki ekiddako. Kati Kadaama wuuyo agambye ye agenda kutoloka. Wulira amagezi ge bamuwadde ag'okunywa Clorox. Imagine owootya munno amagezi nti nywa Clorox nga gw'omanyi nti ne w'oba osise busisi kawoowo ka Clorox, ng'osise busisi kawoowo kasobola okwaffectinga munda. Oyo Clorox attira ddala amawugwe n'oba ng'owulira tokyasobola kussa. Ayonoonera ddala munda n'otuuka e Uganda bagenda okukebera nga sisitimu y'omunda ebintu by'omunda bifudde lwa Clorox. Kati omulagirire munno okumunywa. Tolagirira munno kintu ky'omanyi nti kiyinza okuggyawo obulamu bwe. Oyinza okuba ng'olina gw'omanyi, omanyi tusanga amagezi mosi naddala ku TikTok oba ku social media ez'enjawulo. Wosanga vidiyo ng'oli awa bannaamagezi. Ate munnanga abantu ne bakisapootinga. Naye nga tonnanywa Clorox, bw'oba ng'osobola mosika busisi kawoowo, olowooza bw'oba omunywedde ki ekiyinza okuddako? Kale olubuto luyinza okuvaamu. Naye okimanyi nti oyinza n'okufa. Okimanyi nti waliyo agenda mu ddwaliro okuggyamu olubuto ng'agenza imagine mu ddwaliro mu basawo abakugu. Bamuggyemu olubuto naye n'ayitirayo, n'afa. Waliwo abakozesezzaako ku habo aluggyemu n'afa. So tetulagira bannaffe ebintu ebyo bye tumanyi nti mu butuufu kiyinza okusaanyaawo obulamu bwe. Ekirala tumanye ekyatutwala ku kyeyo. Twagenda kukola si kwebaka na babboosi. Bw'olaba nga boosi akulemeddeko nnyo batega ssente. Batega ssente. Mitwalo 5 asobola okutega mitwalo 10 n'obigana n'aleeta 5 n'aleeta akakadde. Naye oyina okuyimirira n'omugamba saagala ssente, nze najja kukola. Sajja kwebaka n'abasajja. Bw'obalaba alemeddeko mu kifo ky'okwebaka ne boosi bwe at least w'okabira office n'egaana okuyamba. At least toloka ogende ku deportation bakuze Uganda. Omuze gw'okuweegadanga ne bakama baffe si mulungi oba n'abaana b'ewaka, obulamu bwo obeera obutadde mu katyabaga. Era ng'okimanyi ssaawa yonna oyinza okukwatibwa ate n'ottibwa. So omuze ogwo si mulungi. Bwe tuba nga tubadde tulinamu abagukola, sisuubira nti weebali wano, naye bwe tuba nga tubadde tulinamu abagukola bambi. Sooka weetunnemu weetereeze ekintu ekyo kikomye immediately as soon as possible nga tekinnaleeta buzibu. Bannaffe bangi abafudde oboolyawo ng'oluusi munnange n'ekyamussa ng'ekyo kyalimu. Naye ffe oluusi ne tutabimanya boosi n'akitegeera omukyala n'asirika n'akulinda ku lasiti ng'ogenda malako contract yo. So byebyo Mukama ndowooza abankumire nnyo baddiya bange abalungi. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka okutuuka wano ku nkomerero ya vidiyo yaffe. Amanya n'eddoboozi nsigadde nga nze Maggie. Mukwano gwa likinze naawe akomentinze naawe oba oli awo asharinze vidiyo bwe zityo ziraba. Nkusaba mukwano waalibadde ogisharingirako omuntu tomanya. Ne waba Uganda ng'okimanyi ali mu nteekateeka zigenda kuba kyeyo, waalibadde nga okamusindikirako. Tusinkane mu vidiyo eziddako mwera.